Sheebah karungi amwana muwala oba omukyala. In fact takyali mwana muwala, takyali mukyala. Kandozo oyinza ogenda maaso n'okuba ng'ogamba nti atuuse mu ttuluba ly'ekyo kyeyali agenda nga maaso n'okuba nga ayagala ebbanga. Ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno, kifaananyi kya myaka 2 emabega. Mwana muwala Sheebah karungi we yagenda maaso n'okuba nga akwata ebigoyegoye, n'agenda maaso n'okuba nga abiteeka wane wabeera olubuto, n'agenda maaso n'okuba nga aluzimbagatanya, ne bagenda maaso n'okuba nga bamukuba ebifaananyi ne babyetoolooza omutimbagano wonna. Wabula tuba tuli awo omwaka 2024 ono yennyini gwe tulimu, ebyasooka ng'ebigoye. Mwana muwala Sheebah karungi n'agenda maaso n'okuba nga kati bibeera bya ddala, era omulundi guno yagenda maaso n'okuba nga yeekubya ebifaananyi ng'engoye ayina ntono ddala ku mubiri gwe, n'agenda maaso n'okuba nti abalagira ddala nti ebyali ebirooto olubuto n'agenda maaso n'okuba nga ndufuna. Wabula gye buvuddeko emabega awo ng'amaze okuba nti alaga ensi yonna olubuto lwe, waliwo omusumba yagenda maaso n'okuba nga amusitukiramu, n'agenda maaso n'okuba nga amwogerera ebingi wamu n'olubuto lwe yali afunye. Abandi ne batandika okuba nga bafunamu okutya mitima gyabwe. Wabula olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Novemba omwaka 2024, njagala okutegeeza nti Sheebah karungi wabeera omuwala nga gw'ozadde bamuyita sukaali, wabeera omulenzi abeera musika, okusinziira bwe tugenda okulaba. Sheebah karungi olunaku olwaleero asuddewo a bouncing baby boy, oba agenze maaso n'okuba nga azaala omwana omulenzi. Erinnya lyagenze maaso n'okuba nti amutuuma, na byonna ebigenze maaso n'okuba nga bibaawo wamu ne taata baby ogenda maaso n'okuba nti ajaganya ng'akimezezza okwenjala, byonna ku vidiyo eno. Njagala okutegeeza nti mwana muwala Sheebah karungi omuyimbi nakinku omu ku bakyala be tulina mu ggwanga nyaffe Uganda, agenze maaso n'okuba nga azaala baby boy, era agenze maaso n'okuba nga amutuuma erinnya erya Amil. Ojja kujjukira nti tulina tugendeko mu mannya awo. Kale erinnya lyagenze maaso n'okuba nga atuuma baby boy ono gw'azadde, agenze maaso n'okuba nga amutuuma Amil. Amawulire g'okuba nti Sheebah karungi agenze maaso n'okuba nga azaala, kagenze maaso n'okuba nga gafulumizibwa mwana mulenzi Kabako maanyi ga ssasi. Wabula Kabako wagendedde maaso n'okuba nga afulumya amawulire gano ng'abuuka bubuusa ati agamba awu a baby boy is born awu. So mwana mulenzi Kabako yagenze maaso n'okuba nga afulumya amawulire g'okuba nti Sheebah karungi agenze maaso n'okuba nga azaala baby boy. Omwana oyo gwe bagenze maaso n'okuba nga batuuma erinnya erya Amel. Era mwana mulenzi Kabako olugenze maaso n'okuba nti afuna amawulire g'okuba nti Sheebah karungi agenze maaso n'okuba nga azaala, mwana mulenzi ono agenze maaso n'okuba nga ataginga Sheebah karungi, namugamba nti congratulations Sheebah richer this year, omwana tazaalika. So mwana mulenzi Kabaka yali azaddeko, ye nga Kabaka yali azaddeko era amanyi obulumi bw'okuba nti asindika omwana, agenze maaso n'okuba nga agamba Sheebah nti omwana tazaalika, welcoming Amil. Nagenda maaso n'okuba nga ayaniriza baby boy ono, agenze maaso n'okuba nti azaalibwa era n'abanga atuuka mu buufu obufaananako bwe bityo. Ebyo byonna mwana mulenzi Kabaka agenze maaso okuba nga abikolera ku mukitu gwe guli ogwa Instagram, wagenze maaso n'okuba nti ajaganya n'okubeera nti ayozaayoza. Wabula ate ogenda maaso n'okuba nti otunuulira Sheebah karungi ku mukutu gwe talina kye yataddeyo kikwatagana n'okuzaala. Wabula njagala okutegeeza nti Kabako ne Sheebah karungi, ewali Sheebah we wabeera Kabako, ewabeera Kabako we wabeera Sheebah. Era ojja kujjukira bulungi nti katono ababiri bano amaziga gabayitemu, ng'ama nga gayita mu Sheebah ate era nga gayita ne mu Kabako, olw'ensonga nti Sheebah karungi yatuuka okuba nti afulayika okuva mu ggwanga nyaffe Uganda agende yeetegekera okuzaala. Mwana mulenzi Kabako yalina ekivulu kye ekyali kigenze maaso n'okuba nga kyengera, kino nga kyalina okubeera ku kalenda.
ate nga mukadde ke kamu mwana mulenzi Kabako yali abeereddewo Sheebah karungi ku kivulu kye kiri kye yalina ekyanneyanziza concert mu buufu obumu oba obulala wabula mwana muwala Sheebah karungi yagenda maaso n'okuba nga agumya Kabako namugamba nti Kabako beera mugumu ngenda kubeera naawe mu mutima ngenda kubeera naawe mu mwoyo wabula mu buliwo sijja kubeerawo kubanga ne we nandibadde nga wendi ebiseera ebyo nja kuba nga ndi muzito ekitenkanika era nga nsulirira kubeera nga nzaala so Kabako mu buufu obwo yagenda maaso n'okuba nti aguma ekyokuba nti Sheebah yagenda maaso n'okuba nti ava mu ggwanga agende maaso n'okuba nga azaala mu buufu obwo era gye tukidde nga baby boy amanyiddwa nga Amil agenze maaso n'okuba nga azaalibwa era abashibaholic bwe twogerera mukwano gwange erinnya lya Amiru batandise abamu n'okuba nga beetuuma yenze shibaholic kakaaya Amiru wano esaidi eno nze musaayi gwa shibaholic mu buufu obufaananako obwe butyo mukwano gwange obanga ogenda maaso n'okuba nga weetegereza wano oluvannyuma lwakuba nti Sheebah yalinnya n'agenda e Canada eyo gyagenze maaso n'okuba nti ojja kujjukira yalinayo by the way concert aside eyo bwe yamaliza concert gye yalina ku Lugo Cricket Oval oyo nogogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno ye Taata Baby we twogerera essanyu ly'ayina omwoki wagonja liba ttono bwetugamba nti Taata Baby ly'ayina era njagala okutegeeza nti maama Baby Sheebah karungi embeera mwali nnungi nnyo ate era mukadde ke kamu Taata Baby naye embeera mwali nnungi nnyo ekibuuzo kiri kimu Sheebah karungi gye yagenze maaso n'okuba nga azaalira mu bazungu eyo waliyo ku byenda ani agenda okuleetera Sheebah ebyenda ndowooza wabaawo munnayuganda agenda okuba nga olinya ennyonyi mukwano gwange ojja tuyamba otwaleyo kilo z'ebyenda nga 4 ozituusize wali oziyirewo Sheebah karungi bagende maaso n'okuba nga bamutokoseza agende maaso n'okuba nti anyigibwa wano na wali okubeera nti yeddaabulula okuvannyuma lw'okuba nti asindika ka baby boy ate nga baali bazaddeko batugamba nti ekikwatagana n'omwana omulenzi omwana omulenzi aluma ne ssekuluma yenna mu buufu obufaananako bwe butyo omukwano gwange so mbadde kyagenda maaso okuba nga nkugamba anti Sheebah karungi we yamaliriza konsati ye eyali wali ku Lugogo Cricket Oval yagenda maaso n'okuba nga azambalira speed kipayopayo okakana nga atuuse e Canada eyo gye yalina okuba nga agenda maaso n'okuba nga akola show oyo ye Taata Baby mubalaze so mwana muwala Sheebah karungi bwe yatuukayo yagenda maaso n'okuba nga sheyo agikola okwali bannayuganda abaali bambadde obukete mu ngeri eyali yeewuunyisa ennyo nnyini ddala wabula Sheebah we yamaliriza okuba nga akola show eyo n'agoyinga off the grid teyaddamu kubanga alabikako wano nawali abo banga oli muntu yagenda maaso n'okuba nti weetegereza ensonga wabula wakati nga tukyali ku bya Sheebah ogenda maaso n'okuba nti azaala baby boy wabaddewo campaign ebadde trending omukyala wamu n'omwami nga kigambibwa nti oyo ye mukyala w'omwami oyo nga wobalaba ku screen wabula ate omwami ono nti ye munankani wa Sheebah era ng'omwami ono ye Taata Baby so wetwogerera ye Taata Baby essanyu alina lyamwoki wagonja olw'ensonga nti bamuzaalidde omusika wabula ate omukyalo ono gayina kuba maziga ge gakulukuta ewa mujja wa Sheebah karungi olw'ensonga nti waliwo ka statement aka kabadde kagenda maaso n'okuba nga katrending nti Sheebah yagenda maaso n'okuba nga agamba omukyala nti I saw such a beautiful family that you guys had and I wanted to be a part of it kati nti kyali kigamba nti Sheebah yagamba omukyala ono nti nalaba nga omulina family ennungi ennyo nenjagala okubeera ekitundutundu ku family yammwe kati nno wetwogerera kiba kitegeeza nti Sheebah mu butongole afuuse kitundutundu ku family eno takomye ku kyakufuuka kitundutundu ku family eno mu butongole wabula Sheebah aleeseeyo ne family member omulala okugamba nti Sheebah takyali just part of this beautiful family wabula they are part of the beautiful family
ye ne baby agenze maaso okuba nga azaalibwa. Olw'ensonga nti ojja kukijjukirako nti bwe yali agenda maaso okuba nga ayogera n'omukyalo ono Sheebah ng'ayogera ne mujja we, yamugamba n'omugamba nti munnange kyandisobose okuba nga tugenda maaso okuba nga twawula wano na wali, wabula amazima gali nti sirina bwe ngenda maaso na kubanga nkikola, olw'ensonga nti we twogerera waliwo omuntu owookusatu ajja essaawa yonna agenda okubeera mu masekkati gaffe. Wetwogerera omuntu owookusatu nga ye baby boy amanyiddwa nga Amil azaaliddwa. Kati ate mukadde ke kamu bw'obanga oli Sheebaholic, kino kyakukwongera akamwenyumwenyu ku matama. Kiddamu, bw'obanga oli Sheebaholic, kino kyakugenda maaso n'okubanga kikwongera akamwenyumwenyu ku matama. Gye buvuddeko waliwo battle wakati wa Sheebah Karungi ne Cindy. Olw'okuba nti Sheebah ebbanga lyonna amanyiddwa nga feminist, era nga Sheebah abadde feminist ali ku extreme, oba alwanirira ennyo eddembe ly'abakyala n'obutaagala basajja kubamanyiira. Mwana Cinderella Essanyu yavuluganga nnyo Sheebah Karungi olw'okubeera nti yeepozinga nga feminist, n'aba nga talina musajja gw'alaga era nga talinayo nakabebi. Era ojja kujjukira bulungi ku press conference oba ku zimu ku debate ezaalidinga ku bate yagenda maaso n'okubanga ebaawo, emu ku knockout Cindy ze yakuba Sheebah yeyokuba nti Sheebah yali atudde eno, ba wa Cindy najja nagenda maaso n'okubanga awaka peke mukyala we Cinderella Essanyu. Era watunulira mu video ezo ogenda maaso n'okubanga ozinoonyako, Sheebah Karungi yatunulira ddala ng'ebintu bimusobedde, wabula we twogerera kati Sheebah naye maama baby awedde emirimu, wabula ng'omunenkini ono gw'olaba ebbali ye taata baby ali mu mbeera nnungi. Ekibuuzo, mujja wa Sheebah Karungi ali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okuwulira nga essaala ba Sheebaholic ze badde basaba ziyiseemu era ng'ekintu kati kiri kiriya, baby Amil atuuse. Kale ba Sheebaholic musobola ogenda maaso n'okuba nga muteeka obubaka mu comment section, ogenda maaso n'okuba nga muyozaayoza Sheebah Karungi. Ndowooza screenshot n'azikuba n'enziweereza ewa Sheebah, n'amanya nti byanammwe mugenze maaso n'okuba nga musanyukira wamu naye, ate era mugenze maaso n'okuba nga muyozaayoza. Congratulations Sheebah Karungi, tugenda maaso n'okuba nga tukuyozaayoza olw'okuba nti ofunye baby boy amanyiddwa nga Amil. Abasiddi omusunsuzira erinnya eryange agaliwo kwe mukutu gwe tuliko, ate obadde olowooza tuliwo ewalala. Genda maaso n'okuba nti olikinga video eno mu buufu omu oba bulala. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala. Thank you.